Gasimbagana ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Pita kibazo mu studio ezo gikwanjulira. Osuzeeyo otya ampuliriza. Ayina byokola byonna. Bangambye nti abalima mulimira ddala obudde buno. Nina mikwano gyange bendabyeko abawerako nga basalawo nti obudde buno babukozese. Abayina omanyi oba oyagala oba toyagala eriyo abajja okuwona COVID. Kuwona? Eriyo abajja okubeerawo nga COVID awonye ate bajja genda maaso balye. Kati gwe ainvestinga manyi nti COVID yatusanze mbadde njogera ne mukwano gyange abawerako nganga nti yatusanze tulina emmere nnyingi naddala abalima emmere lumonde muwogo matooke bangambye bingi nnyo mu katale. Kitegeeza nti wana gwerayo ng'emmere eweddewo. Nalabye abavene wabalwa omushana abawerako nina mikwano gyange bendaba sigenda kwogera mannya oli yatemya amatooke n'agatulaga ku social media nga challenge ye taina bwagaleeta nga asazeewo aga feeding ente n'embuzi ngaga nti balirwana abe nabo balina agamufaanana abawerako. Waliyo farmer oyo mukwano gwa phone dano mugala etooka ine matooke nga manene nnyo nga bola abasaizi ya chako nanka amanda size agabadde ku mitwalo mukaga kati bagagula kanana. Yes. Kati oli yanga nti agayina yagasomba n'agatwala mu trading center bayitayo kebiki Kebson. N'agatwala mu trading center nga teri yagula nga n'abandiguze nti bagaleeteranga mu buutu za bus. Ekyo nakyo nayize kiyige nti buutu ya bus nayo esomba emmere. Bagambye nti bagaleeteranga mu buutu za bus nga baveeri kati bus tezitambula. Kati kitegeeza tigasigalawo kati yagenda okutuuka nga bamugamba nti kati gano goolesaani anaagatwala. Basi za gaso zaganja nnyo ku musava z'atalina mugugu nga zikuleetera obusente butono nnyo naye nga eri mu migugu nga gye ziseererera nga zimanyiddwa nti ndeesi za migugu. Era ekyo nange nayize kiyige kati era yaŋŋambye nti yagenza okukakana ng'amatooke painfully agatema kugawa nte na mbuzi ate ye ekyennaku talina nazimala yeone yabadde aŋŋamba ente ayina ntono nnyo n'embuzi kati nga talina kyakola naye nga ye weeva eri eyo. Naye kitegeeza nti tugenda kwetaaga emmere emyezi 2-3 okuva kati. The demand for food is going to be high. Ayina enkoko ziteekemu ssente. By the way, amagi gasse. Of course amagi bagayimba kakaaga 7 ku luguudo bayina obumotoka naye ainvesting akati mu mmere post COVID definitely emmere egenda kufuuka factor. Nalabye ate si wano wokka nabadde ndaba ebifaananyi ndowooza okuva mu ggwanga lya America nga abalimu obumonde muziyita monde buno obukola chips nga batuuse ekiseera babusuula ezo ze bayite monde mweze muyita emonde tuziyita ebitakuli tuziyita ebitakuli mwe mutayina bigambo kati obumonde mubiyita bwa buzungu iwa descriptive naye bali babadde babusuula busuuzi nga babusudde mu hiipu tebalina kyakola butuuse aba fast foods tebakyakola kubanga obumonde obwo businga kutwalibwa bano ba KFC n'abafaanana bwe batyo be babusaasaanya mu katale kati tebakyakola bwa tebakyakola kitegeeza tebakyabulya ne wano ampuliriza without a doubt tujja kwetaaga emmere era kati abainvesting essaawa ezino abalina obusobozi muteekeeyo mutandika okwetegekera post COVID. Charles buuza abantu abatuuliriza n'abatulaba kuneeta abaagalwa ate okusinganya ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa musiima nnyo olw'obulamu bwe tuyina ate musaba tubeeyo n'obulamu nga bweyongerayo ku myaka ejijja ate nga bwa ssanyu nga bwa ddembe. Mwanga ono Mwanga simanyi luli yali alimako kibazo bwana nnyo kujja kusiima webale kuneetikira ku binyeebwa
ate nensima n'omukyala mukyala kyebazo bali kumpa ku binyewa nakananka ne kebijiddemu kalungi nnyo kaatuuse ndo atugenda kanzijako neyanzege ate baneiba bona basiibye so ngenda kulya ng'omukiga okulima okugamba koki omanyi mbadde ndaalika bantu nti ultimately finally okuva wano mu post covid era abantu bagenda kulya ate emmere ebadde etuuse possibly egenda kukola losses n'abantu balina okuinvestinga mu mmere kati ab'ebutambala yeesaawo okumakinga sure nti basimbye beetegekedde season eddako manyi mikwano gyange abaalunda broiler kati bali mu losses zitayogerekeka kubanga broiler ozireeta mu katale nga balina zitwala ku olwo bwe zituuka wiiki eyo baŋŋamba mbu bwe ziyitako ennaku 2-3 okola losses. Remember bwe twayogera ku kino ekyoga abantu tuyingirewo tuyambe baneiba naleeta suggestion government yandibadde efuna ebirole negenda mu byalo nejjayo emmere nejuwa abatayina mmere. It's very interesting santi nga teba abatayina mmere. It's interesting sana government egula mmere kabwa katujite mmere egula mmere okuwa abatayina mmere naye bagulira bijanjalo ebiri difficult kufumba because enkoko is cheaper bwakwanti nyangu yakola ki yakufumba. So singa sente zino zitadde mu farmers generally bantu badde bafuna sente abamatoke agengera abenkoko abamajaga tayina supplier ebyo nabyo andi badde biyingira kamuwanga malu kubuza ne Katerega buza of course choyogera for once Chelsea economically or intelligent bakuganye ngere yasoma yasoma kusomesa mu economics wafanana kubanga ebimu yasoma kama sono yasoma ono teacher wa economics sono no kusomesa doesn't qualify no teacher wa economics Peter abatuliza abami n'abasabasajja kabaka musimu tende banyobe ne basebo ne Uganda okutwaliza awamu ekyo kiyisabirwa omushana kumutwalira ku lusiniya ne bannayuganda okutwaliza wamu neba nutwali twabagira bagamba basajja ba kabaka nammwe tuba twaliddemu anono kati isi kimwanga kyategeeza isi the kabaka is kabaka of Buganda kabaka wabona abali mu Buganda naye gwe okireetanga kabaka w'Abaganda kabaka wabona ya Buganda n'abazana basabasajja kabaka kale mwe baani awo nawe mwoli abali ebisoga abali ebisoga Peter leka Katerega amaze okubuuza Katerega buuza abantu mwese mute basaba ne banyabo mwe bali gye mukola abafiiriddwa tubasaasira abafuniddemu ne tuboozaayoza ate era ne twebaza Mukama Katonda tusobose okutandika omwezi guno ogw'ekisiibo ogw'emizizo era tusaba Mukama Katonda akituyiseemu era tusaba mu kisiibo kino nga bwe batusabye okusaalanga ne kunuutu ate nga tusaala ne layi tusabe Mukama Katonda atuwonye korona mukwano gyange abali mu kusiiba mbaagaliza ekisiibo ekirungi simanyi bulungi bwakyo naye bwe bugumu obwo Peter ensonga Charles gyaleese nabadde njogera ne Minister wa Finance Matia waliwo Matia waliwo ne Museveni nabadde njogera ne Matia nga muganti nemwe mukyalowoozanga abewaffe mu kyalo yobutambala abewaffe mu kyalo b'ofiirwa edda kati bagenze babikyusa b'ofiirwa oba bw'oba olina embaga oba ng'olina ekintu kye baagala okukuyambako ng'oli aleeta ettooke omulala aleeta ebijanjaalo ng'omulala aleeta muwogo n'ebyotoofumbe babireeta oli akuleetera bagiyita nkola ya munno mu kabi ng'akuleetera kyayina ogenda okusanga olina sitowa ya muwogo natuuka eyo ejjalamba nga ndaba ekyakola nnyo olina sitowa ya muwogo olina amatooke n'okozesaako kakati n'abaana abalowooza ku byenfuna yaffe endowooza yaabwe betutuuka mu tragedy ng'eno bo tebagiraba nga economic opportunity because bw'oba wabadde ne 59 billion eza sente
59 billion nga nzina nga ngenda nkuwe small math bobanga buli muntu omuwadde kilo za kawunga mukaga per head gwe mtwalo gumunga 12 okay gumu ne kitundu nazibazemu n'omuwa ebijanjalo kilo 3 gwe mtwalo mulala gumu ne kitundu era je mtwalo 3 bobo mutereddeko amata omukebe gwa mata je mitwale meka ena kati household eri average ya kibazo mu kibuga wano ena average abantu bana tubatana be mitwala 20 kakati emitwala 20 oziwaddemu obuwunga amata ne bilala kakati senga emitwala 20 mu lockdown ojja n'ogiwa buli maka mu bantu b'omu Katanga nkubulira nkubulira senga ojja n'ogiwa abantu b'omu Katanga mitwalo 20 nga bali mu lockdown bagenda kugula kasitowa kali owa kasitowa kali agenda kugula ku kyuma ky'emmwanyi kiri owekyuma ekyo kyakasooli owekyuma ekyo agenda kugenda alabe ekitooke agende ewa katerega esembabule ajjeyo naye boziwa kanjogere direct boziwa bamponye mponye ebijanjaro yabijje Malawi wanji yes ebyetaka ebijanjaro era nakibulidde kasana gamba wete miji kituufu ekyo nabuza bate gamba hii kituufu ebijanjaro mponye byagula yabijje Malawi yabijje kabale era tunaba bimotoka bikuluguka babireta bingi nnyo ne kasooli omu bamujje outside the country bamuleta bamuguze ku bantu abalina stores edda ne bamuholdinga kati efaamu wa bulijjo mu kyalo omutunzi wa kaduuka tafunyemu ne half of the 50 billion zigenda kulibwa mu magoba. Maybe that could be the reason you sanga yenso akulwachi ebeye mmere ze wansi because ojeko demand ebadegule mmere liroko ojijeko bali simwanga kangu yambe ku kino musamali emmere tebajiwa romshana mu kyalo ayinenjara because balaba romshana emmere babade bajiwa because bagala kuwaba aponye sente no nze nkubulira nga ngenze pure economy kinanga nti betwacheta mu cabinet batugamba nti abasajja bajja kuzikwata bagende bazinwalaji nemga nti nze okekyo nakyo nenganza ate yasoma ebyenfuna nakyo si kibi n'omunyo w'omwenge agunywereddawo abagunywedde ku musigozi ku musogozi eyagenze n'agula embidde. Consequently, there is a factory working. Ne baba nyedde kana kakavera. Waliwo factory ekola ki? Ekola. So nga economy ya wakiso. Ne Kampala boba wagitaddemu 59 billion. There will be order. Amagise nga bagalia. Because of that economy. Enkoko senga bazirya. Enyama senga bagirya. Ne kati wazikoze half of that money. Egenda kuzimba swimming pool. Kubanga bana apartment abazikoze bano baliddeko hafu ne bateeka wano muki munsawo lina nganti bajja ziba nganti obunga we batabye ne mugamba ati nekyoga kubunga buli minister aina constituency weekend yagwa mu constituencies zabwe bagabayo obuunga bagabaye ngano bagabaye ebiki tegeza babiba ebye Kampala bakwata ne speaker wa kuno mulamba wasitekaso naye nga ina bwakwesaawo ono speaker che yakola is called liberation yakwata kwa bali batwale erukunjira ba minister naye nanga wange kandirikire kwa aba wano so he was liberating it simani oba yali liberating so nemganti ekyobubbi that is a different too money will be quick and fast to give to get to people nemganti aba Japan bone baba na economic problem bagaba vote buying voucher bakuwa voucher ogenda ogula ebintu bino bimpa buunga mpaka soli first of all communist mentality balinga baliba muno mukabi nkola yadda tekyali mu modern economy n'olwekyo nekyala kinamugambi covid nga atandika nze Peter ni mumanyi nekakati mva mu nimiro kwawukana n'abalala okujja wano nakedde bavude ku subuhi nengenda ku nimiro nasimba ensujju nga covid ekiryo nga covid atandika
bekuletera ensujju kati eriko nene bweti okay bwoba ebijanjalo bye nasimba nga covid yatandika bitulula nolwekyo first intervention mu byalo mjadu wanti nebotandi tuteyo mmere quickly twala the necessary things byagala abantu basimbe bikule mangu oli breast ti covid yakusanze mu nkuba nolwekyo oyina emyezi eneje enkuba you can grow anything maize vegetables bichi abantu nenda nemwe mucha ina thinking the Twitter deficit thinking buli kiseera balowooza to repair a weakness kati engege wali a weakness eno tugirepairinge tutya tebayina engege bazimbamu strength ya community na kujinyweza nebaawo nokyo lonsa kyabadde ayogera ng'omusomesa wa economics bw'okyongerayo ennyo nti eno yandibadde stimulus era wandisanze economic impact eri greater naye kati zino nkubuulira hafu kuzo abazitutte tezagenze ziri mu ggwale z'abantu kwa balya Katerega sirowooza nti tujja ku reviewing amawulire but of course awo muwanga wa pushing eyo argument njirabyeko ndooza yali Nwagaba narrative Sebaggala muyita professor w'obwavu Nwagaba because yabadde conceiver wa concept ya poverty eradication era ye yalinga nnyonnyola nti omwana wo Muwanga bwe bamuteeka mu UPE baba bakutaasiza that is a poverty alleviation mechanism kitegeeza nti ze wandisasudde mu primary ozisigaza mu mpale but ne arguments zoli aga nti bwe nazibawa nga muzinywamu enguuli kiri mirundi ebiri toyinza kululingira ddala auto munno mukabi nga bwe yabanga Honorable Mwanga bw'abadde amugamba ate waffe iyo wazzeeyo nenkola baliba omanyife waffe tuli mixed community kakati waliwo bannaffe bali abataabya nnyimbe kati Semaka bwafa abo omukyali ewaka kati mulumbe empisa eriwo battaki battente kati batujja mu Butogo fe okufiirwa kuli kwabanga muli mukungu baganga abantu mubategekera akatogo bwe biseera ebirungi kaba akamatoke bwe bibe biseera ebibi kasobola n'okuba akamuogo kati bali bagamba oyina okutta ennume ate kati omuganda waawo nate ennume mu kuziika okwo ate amala ate n'endala n'okusingawo mu kwabya olumbe naye NRM nga yakajja wano abakozi ba gavumenti balina obuzibu nga bafuna obusente butono siringi ng'enaabuuka okufa obufi gavumenti nejja n'enkola ng'eyita ministry bagiyitanga ya rehabilitation kati mwe mwava ebyo disaster preparedness neekolera ddala waliwo omusajja oluvannyuma yali minisita mu gavumenti ya Sebaana Haji Kagwa yali Nakawene ye mukuba commissioner abalimu ng'emmotoka za rehabilitation zigenda mu kyalo ne zireeta emmere ya buli kika ne zijiguza ne bagiguza abakozi ba gavumenti ku sente ensamusamu era ne kikola for some time era nzijukira n'abasomesa b'emakerera awo beedimako nga baagala okweyongeza biki era ne bajjawo n'enkola yaemu eyo so ndowooza enkola eyo kyali kikyamu egisuula enkola eyo ku luno twandigyewoze nga tusindike Katerega eyo Muwanga gya challenge nga kanti eyo ekyali eri ey'aba communist egamba nti gaba emmere yaga nti kola economic stimuli America babagambye nti bubo fiiriddwa emirimu I think nali wano ne Bayiga Lulume either wano oba twatambula naye mu kuzunga kuno ngaga nti economy y'Amerika bwe bagi rockinga yo mu kifo kyo okuga anti tufudde babongera sente yenjawulo wakati w'aba China n'Amerika nti America basigala ba big consumers. The more you consume the further you stimulate your economy. Gwe Katerego ganti government egende eguleyo kasooli ekiboga emulete ne bwebe inabalala bekozeseza njagala kubayinga kintu kya Muwanga nti abantu baffe tulina obayimba oluvinga neyenze ku level bwe ntwala kati nga mu Greater Masaka manyi ebitundu nga Sembabule nga Kyazanga ebirimi bya kasooli ennyo nga oba gye tusinga omulima mu Uganda ekamwenge fefe nyine tugende ntubanga tumujje twewale kiri kyagambye nti kasooli bamujjawa
kansubire nti kituufu nti kasooli oba ebijanjaalo babijja Malawi abantu bali oba bayinvolvinze ebyuma bya kasooli eby'Essembabule ebyekyazanga ebyekamwenge biba bibadde involved oba oli awo tetunnatuuka ku level kubanze nali mbayinze kya Honorable Sebagala Latif ng'agamba nti abantu babateera akasente kuki ku mobile money waliwo ne munnanga ate muliza wa programu emina kati kwali weeruse ekibuye n'agamba kakati olwokuba buli muntu ayina ennanga muntu odishinga budishinzi sente ezigira ki ng'olaba ng'ekiyinza okujja naye ate oyinza okwesanga nakyo kirina obuzibu bwakyo nze ndowooza ekisingako bwe butalekera bali ba Aponyo by the way ninawe nali ku lw'omukago oluwedde ne banga nti gwoyogera ku Aponyo mutegeera nze tebinkwatako naye kyengezaako okugamba era n'okukubagana empawona kwo ne kusuka minisita najja Musa Echweru n'atugamba ebijanjaalo bya Aponyo bijjudde ki ebijanjaalo amayinja kawukuumi era nange nina omuntu yali abifunyeeko ebyo n'agamba mbu oba haafu oba kwota yagigira ki yagirondamu nga nfu ate nga n'ebyasigalawo yeetaaga amanda mangi wenyinza okubayingira ekyoli nti birabika bikadde byamasitoowa agedda kati ate oyo aba yakoogera ekyo ndowooza ne Amelia kyambadde naye naki nga bagambye nti aba UNBS bajje bamalenga okubyetegereza ate wayitambala ate ne bagamba nti ebijanjaalo bituufu Musa Echweru n'alemerako n'okumusazaamu twamusazizaamu ate twagenza okulaba nti akomyewo n'ekyo bw'aba akomyewo ng'alese quality si kizibu naye okuyinvolvinga ng'abantu baffe abawansi oba bamido mu bintu nga bino nze ku lwange kyekisingako obulungi olwokuba emmere era ndowooza tujja kuba tetubiddamu buli lwota democratizing spread ya sente toyina bwewala muntu omu kutwalako nene the best way to democratize no abantu sente zaabwe ekyo kyoyagala Essembabule ne state terina kukikola kyekola kyokka kibazo bwabeeramu n'ekyabiri under lockdown tagenda kugula agenda kugulaawo oyo agula kwoli oli agula kwoli kati buli lwomanaginga nti notitiramu nti gavumenti egule ono middleman agenda ku maximizing a profit. It's simple. Mwanga Kibumbi, gwe you are a product of an empowered society. Tuwandibadde mu parliament singa society gyolimu teyina buyenza mu consciousness kisuka mu kutegeera mu consciousness ne mu kasente waliwo some small businessmen abalinayo ku busente kuwangayo ku kasente katono. Now buli lwoko mu okubongera sente bajja kuleeta bamuwanga Kibumbi and there will be a problem. There will be a problem. So eyo modo gyoleta tebagikozesa bogikozesa empowering aba no bana bakibazo wano nga bangi bafuna busimba bikibu kyobo mwe bayita ne babaawo you really get the problem. So kyokola sente tuzigina kubeera wano zino naye zibeera yeri jeziri wawuli den lockdown egaye into kuyingira wano trucks are moving into ziyingira but population borale locked down bebali abetaga akawo tebani abanaziri abyonna byetagisa nayenze chendo kucha rumshane atenze ndowooza omuntu atayina ye muntu asingo obuzibu oli yali ambulira bamu ku bannaffe bamwoyo gwa ggwanga abeegatta ku Mwami Museveni mu lutalo lw'okwenunula bano ba mukulu Tumukunde n'abalala nti Makerere luwuliza kirunde yali minisita w'ensonga ez'omunda yali awandiika abapoliisi bakadeti okuva mu bayizi abagenda okumaliriza mu nkola yaabwe ne baga nti bawandiika east and north of the Nile kwegamba nga bava Nalufenya okudda eri ne bava ne Karuma okudda eri nti eyo boost NRA eje yafuna tegifunangako buli eyafika mu busosozi obw'engeri eyo nagaka tugende tusonge ki tukayika era bagenda okudda nga bali be basosole ne batayingiza police badda wano nga bajasi nga tebe bakama bani baba kyembadengeza kugante ate abantu bw'obamira ddala nze nsubira kyekiyinza okuba ekizibula kyendowooza nti gavumenti eyinza kukola ekyo naye nga nva ku by'emmere sebo oba basazewo okugaba emmere bagigabire ddala
kuba nze jenve Sabagabo Makindi tuyine Islamu eryo mumanyi Katanga tuyinayo Kosovo akatinga banabe nkrokinze omugama yanje side zombi eyewakiso neye Kampala Bukyabagaba Makindi wa ebitunu ngibitebe bitunulamu bukibanga waliwo obuzibu bwoko oba money power bajongere oba abaprison balwate tebamala baleta aba local administration police balonda batya balonda n'endali balonda n'endali ekyo kituufu naye kati eno relief ya abantu bonna bawiba musolo ate abantu bino bya buntu nsibulo bwe tubatisazeewo gavamere yes abaganda baga amazima gabe tegamala nyonta tebasobola kumali tetusobola kubunya na muntu kubanga bwe yandibadde nga ali mu makage naye kirabikeko nti kirimu obwenkanye naye tebava mu Kampala ate ne mu Kampala mwe bagamba nti mwe bali ate namwo okwemulugunya mwe batali nakwo kungi kyetaaga kisalirwa amagezi wabula nebaza abawadde mbadde ndabannamawulire ebibiina ne basekinoomu abazira kisa abawadde ekibiina kya Uganda Journalist Association kuba bannamawulire baffe abamu balejjalejja ba freelancer ate emikutu egimu gyabayimiriza mu mbeera eno beetaaga okulowoozaako gye bali eyo nasanyusa okulaba nga wali ababalowoozezaako ate bannange enkizo si nkizo bonna bakyetaaga leero abasiraamu ifutaari bannamawulire abo be baasalako nabo ujja mbadde ndowooza nti nakyo yandikitaddemu amaanyi ne munne umoja ekyo ndowooza kyekiyinza okusingako obulungi ekizibu nakyo nti olwaleero nga mpandiika story ezikritiikinga ebimu ku bigenda mu maaso natunuulidde bannamawulire nga nabo ndaba tugenze mu kattu ogenze ewaaliwo omushana gy'otutte ebbakuli akuteeremu ebijanjaalo olwaleero bwe tuwandiika ku ba environmental abusers bwe tutandikira nga kibazo eyakuteeredde ebijanjaalo mu bbakuli ye number 1 environment mbadde nda Katonda ababonereza kadde naffe atubonereza mbangambye ekisambo ekya yika 10 ekyolekera sosia nayo yika 10 nawudde minisita yenyini owa energy nga yaga kiri slow naye kigenda Echazi yabadde naye akola comment ku food distribution yes ne economic intervention there food distribution nakola cooperation nga naye ate yetwala sente up to gombora level nga sente ezo zirina okutuuka kugombora ate lunaku lumu ba officer bazifune bakola omulimu sente tezigenda you're talking about hard money naye nga yetoyise mu mobile sente zatuukayo so bwe wayagala kuteekayo emmere oyinza okudistributing emmere eno lunaku lumu neetuuka electoral commission ekikola materials zaayo zituuka ku polling station lunaku lumu ate abantu ne bafuna ballot papers ne bazitiikinga ne bagira lunaku lumu so bw'oba oyina 2-3 weeks oyinza okuzimba infrastructure ekikola 2 twali tuyina omugenzi Major General Oketa lindako manyi mwanga yakonye ku opportunity nawo waliwo opportunity kitegeeza nti bano abaana be basaze ku mirimu be bajjeeyo bw'oba osazeewo crude method ya kugaba kawunga kitegeeza nti ngenda kugaba kawunga mu maka 15,000 olunaku kitegeeza neetaagayo abaana 1,000 olugaba kawunga nga buli omu musasula crude emitwalo 2 olunaku there is income eri abaana bano bandibadde bakola naye ozikuumiddeawo ogikumidde ku manpower gy'otoyina etemala etemanyi area so singa bakyagadde bandikikoze tu ono brigade Major General Ketandoza wali omumanyi yafa yali mu office ya Prime Minister nga mulimo gwe gwali gwa kuzimba nkola system ekola ku emergency bino ebibwatuka ebigwawo nekyobola yali musirikale ate ne bamuteekayo bizimbe oba yagala kuleeta amagye kuleeta abasirikale bajja batya erina okubeera nga unit nayo kweringa eri training nga bagitendeka ngena nebyokukozesa oba mamoloka oba ki so ekyogamba nti mu Kampala abalete balina system ekyo kyatulo kyabwebafu because waliwo ebintu bingi nnyo ebisobola okubwatuka wano bandwadde ezikolera ezaffe wano our own domestic diseases tubadde tubala nazo nga kolera n'ebirala but olaba kifu because government yali yeebase teyazimba nkola esobola okutuusa emmere ku buli
kuli ground weino okukola ki weino okutuuka so tuyina okukikolako enebeere wake up call in any case ntambuddewo ku nyanja ngenze ku myala egiwerako wano nakagali kange mbadde oluziraawo mbadde gaba nendaba communities ezizimbye mu nyanja ene nyanja bwenaasalawo okulumba nga bwesazeewo ejja kugoba population nene nnyo yabadde ezimbye yonna ng'ejja wano mu kibuga so you must feed it toja kubaliisa you have to feed them and wabanga toyina system eyetegese what you call emergency response then ogenda kubeera mu kizibu ky'amaanyi nnyo balikanzireyo ku muno mukabi ejja olw'okuba laagire state teyaliiwo the state collapsed kati waffe nga bw'ofuna ekizibu ku makya bakutwala mu ngozi I don't know what they call it mu Luganda okusitula mu engozi kukanyo kusitulira kanyo abantu babeerawo bana munakwata wano ne bakusitula ne bakutwala mu ddwaliro tukayita kanyo very good kati ye stretcher awuliriza kati fayako ne enkolere ya wano yes ne tugiyita ngozi kati mwabeeramu bana naye group mbamulinga 40 abavubuka akowango malala oyingirawo oli bwakowango malala akola ki ayingirawo now abasigadde muleete emmere okufumbira bali abagenza okukola ki abagenza okutwala omulwadde oba abagenza okukima afudde those who have stayed at home muli mu contributing mmere kabe kasinge mulina okubuuza bano abaana abasigadde oba tebalina mmere bwabanga tebalina mmere nga gwe batutte ye maama waabwe wabairawo abakyala abaleeta emmere ate ne bafumbira abaana abasigadde eka that was your muno mukabi yaliwo because tewaliwo ambulance yaliwo because tewaliwo nguudo ntosobola okubeera moloke naja nekola ki enaja neyamba enkola eyina okuddawo oba eyina okubeerawo the other day was ngaba nga njogera nayogeddeko nabamu abatuwuliriza ku program zino bajja okumbuuza netwogera ku byennyanja ife wafa abaali abavubi bw'obanga muno teyafunye byennyanja teyakutte olina okumuwaza alya kibazo fena tuvuba wamu nze nafunye gwe tewafunye n'abataxi bwe bakola nafunye gwe tewafunye mmanyi n'okukuba ebyennyanja naye ate sinze nkulonderamu no ngamba londamu engege ez'okukola ki ez'okulya sijja kukulonderamu engege embi nzikuwogenda ozirye no you choose for yourself na ate no oyina okujjamu nozogenda okutunda ogyemu akawunga so you pick two you pick zona alya ngengege ate ogyemu zotwala mu katale just you know nabi yogera mu Luzungu achita resilience community nga even you as an individual resilience jemuzimbye capacity yenkanawa okujizimba nga boyogedde kitwala first of all a right thinking okay right thinking nemugamba nti tunonya strength that community kati aba strength that community kwe tuzimbira increasingly ababadde batufuga bakuba strength that community because ziba threatening yes otegede abafuga wano mu Africa kyebasooka okukola is to destroy resilience of a community because whenever vulnerable it is easily governable kakati NRM after 35 years resilience ya community yajikuba nejiteka wansi I'll give an example for waffe ngemoloka bwoboze mu kyale moloka nefuna ekizibu negwa mu kinya oba neserera nga community egisindika it helps you one because emanye okujjako mu kyalo maybe ozeggulayo mmere you've come to buy from us embuzi emmere n'ebirala oba oyinza okuyambako omulwadde kati nga bakusindika nga baagala abantu bajje ng'olaba abantu bali menguudo emmoloka asobola okuyingirawo mbya bate leero abavubuka basooka kukulamuza nga tebana kujja mu kinnya nagamba ku resilience nadde nyinagwe ngamba omukulembeze munange Peter tadde twogera ku discussion nga mugamba nga njagalako mumatiza nti sente zizzeeyo nanga nti kati gwe muwanga tumanyize byempitamu ne mugamba oyitamu ki ngamba nagula ebidomola bino ebiki bibasaayo buli lunaku nyina okubisa lekera okwogera ku bidomola kyali positive nangamba nagula ebidomola 25
nyina okubisaamu amazzi buli lunaku nyina okubiteekamu sabbuuni buli lunaku ne mugamba biririddawa ne mugamba biri mu katale nga nti akatale ako mwebiri nga nti kati akatale mwebiri sijja kubira akatale kikwejja mutegeera ne turnover y'akatale ako sente ze bakola ng'akatale it is over 200 million a day. Rolo ya leader yandibadde to mobilize akatale ako okweyimirizaawo ekyo naye kati gwe wetadde mu position nti ogenda kubawa ekidomola amazzi ne sabuni abantu bowa they are so rich in terms of capacity nti beetaaga gwe kuba mobilizing kubagamba it is in our interest okuteeka okwewala covid noki kyemuna okukola muteekemu sabuni bakyesobolera naye kati gwe omukulembeze osse capacity eyo wetaddeyo as a provider ya service ekivaamu ki naawe toziyina ekivaamu ki nga todira zennyini ezibadde zigenda okulwanyisa covid ate naawe ng'opoketingako so ye discussion ginabadde nengamwa nti you see approach gye wakola mbi weteeka mu position gy'otayina eyo position katala kukuŋŋamba akaako balina obusobozi okweyimirizaawo gwe nga tobadde rolo yo ng'omukulembeze yali yakuba mobilizinga ne mga wagenda tiwasangayo kidomola nga yakisangawo najjawo ekya community n'asalawo ekikye ekiriko ekipande kubako n'ekipande ekiriko ekipande ekyo ate naye nga ekibazo nasigaana agaba naye tekyetaaga tekweraga nnyo nonze sina kyekwega ne kweraga gwe watta capacity ya community okweyimirizaawo no pretending nti ogisobola ate nga togisobola. There is a law of natural selection. Uja n'ogamba abantu bannange muve ku sigara ne bagaana n'ogamba bannange muve ku njaga ne bakola ki ne bagaana the end result amabugwe ne gatandika okuvunda naye nga abantu bategeera bogaana muve ku shisha ne balemerako then covid neja ne basanga nga baliwo batu ne bagoyagoya ne beera ne bamalawo. So this law of natural selection community eyo eyina emitima omutima gw'ekibi bwetyo efa neggwawo. And you can't repeat. So that's how next generation zijja kujja nga zirikirira. Oli agambye toyonoona butonde bwensi n'olemerawo. Tu olabe ennyanja ekujjira still n'otavaawo. And at the end of the day nekusanga nga weebase n'ekukutula. Nga tunagenda katega. Report ya meteorological gundi yatulaga nti omwaka guno Uganda ne region eno egenda kufuna enkuba gye twaludde okufuna mu myaka n'emyaka. So any planner for this year yalina okufactoringa ng'otaddemu discussion nabadde ne minister of finance nga nti naye nga saagiraba report eyo ninga kati nze wenjimanyidde nga nagisoma kati lwaki oŋŋamba nti tewagimanya. This can't be an accident. Enyanja ne levels kwegenda okurayizinga bogenda n'oyogera n'abasajja ba national water bano bagikubulira Victoria egenda kulinya level bweti y'amazzi ebitundu ne bwebiti biriva babina wali ku map nagenda ne babindaga ne bangamba olaba kino awo mu directorate of national water nali nyumba nabo nanga nti ebyo nabino ne babindaga ebitundu bingi actually nga bigenda kubeera reclaimed back to water to lake. Kakati nze omuntu eyesasabaga nga president ayambala esuit nti agenze kulaba obviously bali aba meteorological bali bamugamba ebyo ebizinga bijja kutambula bijja genda ne kuddamu yo era obimanyi naye wazimbye excavators osobola obikuba you see no bikutula no osobola obikuba bomu. You know, certain things are chija. Era abamisiri batera okubeera wano kibadde kisinga kubeera ku kyoga nga babikuba bomu osobola kikuba bomu n'abaana abatwala excavator mu nyanja. Is this the best solution? Kwata bomu ogikubeko abantu nga tebaliiko okijjewo. Anyway, but that's another government. Katerega because nade ndoza nja kumala birango ekyo environment kubanga wano ndabe kati abagagga muba sweepings over
olubalama okuva eggaba okutuuka ebugoloobi okutuuka Entebbe John nagwe newadde njogera naye ali mu Mete Entebbe nga nti the next frontier nti bayitawo Kitubulu nti mita simanyi mmeka okuva ku mazzi okutuuka mu luguudo ekitubulu lugenda kubeera reclaimed nampa possibility nti singa amazzi geeyongera by these many nti oluguudo lw'ekitubulu do bagenda dusalako koze ide awo twakazimba oluguudo nti mwagazi yalenyi temwa thinking through kati nemugamba nayigwa kyali lwaki bino temubigamba government kubanga ye mukozi wa government nemugamba lwaki bino temubigamba government mukozi wa government buterevo oba mu kitongole ekimu ku bitongole bya government nemugamba lwaki bino temubigamba government nti bino tubiwandiika bwetumala obiwandiika ne tubisubmitinga mu ripooti zaffe ripooti ne baziteeka wabbali batunuulirako luli olupapula oluliko figures implementation of figures ne bagaa zino tetuziyina zisale by this percentage nti ekyo kye batunulako kyokka but nga mubuuza nti what is the likely impact information etuuka bwetuuka olina gamba twongera mmeka wacha ngende mu maaso kati nga mubuuza what is the likely impact ng'agamba nti economically abazimbye ku shorelines bagenda kubeera hit tourism and hotel industry according to ye nti ewerako obungi ebadde ezimbye ku lubalama lwa nnyanja ye yambulidde abali mu gye bayita ekyaggwe the lower Chagwe baali reclaiminga yeyo yonna nga bazimbeyo beaches yo yangambye nti ezo ne kati wetwogerera tezikyali usable zibadde washed away buli abateekamu omusenyu abakola ki kati nga mubuze eriyo intervention ngaga nti intervention nti yakudda mabega ng'atuwa ne meters ngaga nti luli government yali egamba nti okuva ku lubalama lw'ennyanja okudda munda olina okubeera mita 2 nti eno opportunity kati government kwenforcing amazzi bwe gabagobawo kubagamba butadda nange nandirowoozezza nti ekyo kyekituufu nze siina kisana muntu ayingirira olutabazi ng'alaba naddala ate baabagagga kuba abaavu naye ate n'abaavu kubanga sente z'oteekamu ebyo nkokoto biki ne risikisi oba toli waka bw'olaba ebire bijja n'otamanyi oba abaana bigenda basaanyaawo eyaguze awalungi n'azimba mpola abakusinga so kabaye banonze bembadde nsabire emmere bano abokosobo abajja mu mayanja mukyala mutagamba ye yali minisita w'environment ne tukimugamba tumugamba naye nga omugga guggwawo ate mwabantu awalabika nga bagenda kubeera mu kibuga wakati yambula nti waliwo ebijja abannema ne bajja ne bagenda nga bateeka emisaalaba ku mayumba naye tewali kyamaanyi kyagira ki kyatambula nali ndowooza nti waliwo ekiyinza okusingaawo kakati babadde baŋŋamba eno Serena Kigo ndowooza bagiyita Serena Entebbe Kigo nga awo waliwo tulina Commonwealth Resort ewa Sudiru awo nga bali claiminzeewo nze ndowooza kino kyekiseera tuzeewo environment yaffe bali bajjajjaffe be balowooza nti baali babisi ebyo bye baagiranga ne bagifuula emisambwa ne bagamba awo tewalinyibwawo awo tewasulwawo awo tewakola ki yengeri yokka gye baali basobola okuprotectinga ebintu ebyo kati ate ffe abayivu abategeera n'obuzibu obuli mu kwonoona environment ne tubigenderako ddala ate kiba kibi nnyo mu gavumenti eyaffe eno ey'abayivu kuba ndowooza mu gavumenti za Uganda zonna ze twali tufunye tetubangako na gavumenti y'abayivu ngeno nkimanyi population explosion y'amaanyi nkimanyi tekiri mu Uganda wokka naye ndowooza kankyogerere ku Nile Valley Basin kubanga tulabika ntwetaaga nnyo ebiyiriro n'amasannyalaze tugobere ddala abantu aboonoonaabeesenza mu ntobazi nina challenge ga muwanga ebiteetaaga kusenga nena mwogerako linnya limu bamuyita Kiryowa n'ebibira agamba muwanga nti muwanga the world has developed and the most admirable cities around the world n'amenya Cape Town n'amenya awalala agamba a beachfront cities. Isn't it a lazy argument to say abantu tebazimba ku beach? Shouldn't it be actually we should plan how to build around the beaches? Actually botunulira ku report ya National Planning Authority yali egantye mu investment enzo kukyusa face
ya Uganda kwe kuzimba oluguudo okay alongside Lake Victoria a good tarmac road no gizimba ku lubalama lwa Lake Victoria nga bwegenda nogenda ngoteka ko oluguudo ne reconnectinga neno you develop a beautiful resort city no doubt nete kitegeeza titobeera aware ku bizibu bisobola kujira era bali ababizimbako bo bakola scientific study naga gana amazi osobola ogasindika wano tozimbawo wano tetujja gendawo tekitegeeza nti genda mu nnyanja mulyoteke mu beach kitege okulubala lw'ennyanja kinzana okutegeeza a mile off the lake so you're thinking ye nyanja ategeza mu nyanja munda yaga nti it is legacy ya uganti yatatutegedde the thinking is nze ndi sure tibobo yaga okwogera ku modern Kampala bana bali dynasty ore simanya gichuso gitwale webyo bifu bobo yaga okuloza ku kibuga ekipya oyina kijja ku Victoria wetandikira because ye beauty jot katonda yakuwa no jizen neta kitegeza nti genda mu lutobazo luli ku Victoria fano lukutobazi na luongera ku beauty eyo waliwo natural areas onzo gendako nga teziriko buzibu bonna amazi nebega durabata mu Victoria tegana kigasobola kwako nga tezikwa ne beach so weziri areas enda ezitagikuwecho toilet excavator zijao ono chimbugwa abagamba nti actually the lake and the lakeside have no problem. The problem is you have harvested all the swamps that were retaining this water for a reasonable time and sieving the water so that they release it into Nachivubo and other channels that pour into the lake. When those are depleted, you pour all the water directly into the lake. That is what we are paying for. So what we need is we need to make sure that the swamps upstream are not infested with people, not the shoreline per se. Ebimu ku bisamba biri byavidde ddala ku bizinga bya kumbalama ku bitogo. So point yejera nange kindowoozesa mu Lwera. Ine ate kati benayogera ko n'omulala wa environment mayi bo engaging baka nti we yaga kutusa the whole concept oyina okubeera ne housing concept Peter woteka olujja n'otekawo paver ukitegedde is a water collection center oboga tadde ogagobye buli lwozimba cement n'oyiwawo amayinja oboga tadde kati amazi agandi genze wansi gonna galina okulukuta so problem si nyangu nnyo nti gogena kukopa abawarabu bye bazimba nawe obireete wano ogenda okopa byaba Japan obireete wano oyina okukyusa the entire housing concept no gikyusa noga nti omuntu bw'anaaba budget council omuntu bw'anaaba ozimba ennyumba mu Kampala level of concrete yenkanawa amazi agavesting ewa kibazo ku nnyumba galagawa gakaterega galagawa so all bino byonna bingi nnyo so si solution teri nti kitoogo kyokka by the way osobola n'okugjawo ekitoogo nga wakola bulungi nnyo flow y'amazzi ne gasigala nga gagenda ekyala kati gayika mu nyanja n'omulala kamubulire katerega n'omulala kankikula ekintu bibiri bwe bato obikoleko bonna tonnafuna policy maintaining soil fertility upland tojagana abantu genda kunoonya ttaka jimu these are I whole think bwewaga okulowooza hole ku problem eno kyomujjajjange kivumbi we yalimira nze okulimirawo nange emyaka nga wayise emyaka 10 nga tolina policy egamba nti buli mwaka refertilize land gye tulina yeeyo teyeyongeddeeko omuntu agenda kudescendinga kuki ewagenza obugimu agende mu kibira 2 population buli lwotazimba industry n'obajja kutaka n'obajja mu kulima n'obalekako there is no single solution oli gyagenda kugamba nti eno egenda kukisolve okujjako holistically olina okuddayo n'olowooza the whole economic model building policy kati wano buli omu Charles ewamu wali muzimbira ku planet Peter ewafu wali wetubeera tuzimbira ku planet kasitwala wali nga bakoonako sitampo ng'ozimba by'ozimbye nga bigwa temuyina suweji temuyina ki
do you know gwoyogera ebyo gwomanya abantu ba institutions meka ezirinda enkuba etonyene zitakazambi oboyogera ekyo kyokka ezimu nno seba akedi z'abaseggaga mu Kampala wakati omanya akedi zino zonna zolaba zitereka gundi oyo gwolowooza alaga olaba ebimanyeebo bali ku gundi waliwo gye mmanyidde ddala gwe nsoma olabika toyita downtown era enkuba olutandika eryo ekkuba omuntu olina kubanga ne mu nnyindo yokka ndowooza bagiyita baton oba ova ku beni kiwanuka ng'oyambuka ndowooza bagiyita Baton Street awo batakyere Charles comment entono nnyo ku environment tugende ekigambo nja kubuuza gwe ekibazo maybe nekatere ekigambo lugogo because tulina wano ebigambo bibiri tulina lugogo tulina kitante kitante to deal with killing cows but kangende ku lugogo kitegeeza ki because fe waffe omugogo ekityo kizimba kwambuka amazi okola omutaho omukola ekintu nga shape kisobola okukwata amazi obeko wagateeka katugambe ku baati nozimbawo nga amazi waliwo gona oga trappinga gabewo gakola ki wagayita kati oba oyina abajjajjaffe nga baafuna ekifo wano mu Kampala ne bakiyita lugogo then of course baali ku mazzi ekyo ekitundu kikwata amazi it collects water kigajjawa kati olina okugenda otunulire maapu eyo lugogo amazi gyekola ki gyegajja naye bwe tuba tukola omutaho oba omugogo bwe gutyo buteekamu ebisubi bisobola okusengejja amazi ago kati gano amazi amakyafu galemu okuyingira mu nnyanja now nature yakola lugogo eyo neteekamu ebitoogo twali mu kosi ya intelligence oli natugamba nti abali amayuuni agali mu lutobazi mu swamp naye nga swamp eyo erimu factories aga amayuuni gabeera poisonous gabeeramu obutwa olw'okuba nti amayuuni mu lutobazi gajjamu obutwa bwonna obuli mu lutobazi. That's how nature is. Nti obutwa tebusobola okuyingira mu mazi aga Lake Victoria because muno mu lutobazi walimu ebimera Katonda be yateekamu nga bisobola okujjamu okusengejjamu ebintu byonna including n'obutwa. Now bonna abajja wano most of them kandi mukolese gamu bonna abajja nti boyita investor ettaka weeri ne ola abaagala ntobazi there is land nga olaba waliwo wakalu n'alekawo still n'agenda mu lutobazi n'ayiwa mu ettaka. Why? Bombo Road, Ginger everywhere. Ebalikawo ettaka they leave land. Ate nga okujja turekeremu mu lutobazi oteekemu ozimbe mu factory. Okulaba nga ayiwa nga ndi mulenzi mutu yali mukwano. Mukwano that is even actually by the way so ganta ate bo banonya no katika mutidde tewali nze point gende tasebo oba pitayira kuzija kama mapesa gagajjeko balittima kati nonya consciousness yettimerio because it is more expensive okuzima mu lutobazi azima mu lutobazi ainetaka we and badazimba stores because those stores are there oziraba waneza these warehouses ndo ziraba wano chambo gweyo nejjude warehouses land is available bakutwalira enguudo nozimba yoki warehouses za URA naye oli kyasooka okusaba lutobazi ate balusaba waggulu nnyo others go up to the level of the president. Now so newebuuza kiki ekikuvuga yesterday I went to Portdale Ruzira eyo nankane yekola omwenge waggulu inawo stores gyegusogolera ate mu mateeka ga NEMA awo batuufu but still ne wansi nayo bazimbyeyo ngolaba bali mu lutobazi wenjogera bali mu mazi kandi nembuuza what was the mindset the petrol stations most petrol stations zizimbye mu mazi and it's very expensive waliwo petrol station wano nagendeyo mabega nga oil biyingira mu na kivubo chano
katonongamba nti oyo nanyini petrol station tamanyi nti oil is dangerous ku mazzi. Do you remember nti mu biseera bya Kanja that time of around those operations of Wembley waliwo ne operation etege ebyennyanja nga bakozesa butwa. Actually nanoonya technology n'embula how do you use obutwa mu mazzi okukwata ebyennyanja naye ng'olaba oli akikola akimanyi nti ekyennyanja kyosiza obutwa kukijja mu mazzi no tayitasobola kukirya barakiwa balala bakirye. So concept ya nature yali nti gwe kibazo sanga amazzi because toyina kukozesa amazzi aga chlorine naturally the water should be saved nga temuli iki naye tukozesa chlorine because ffe byetwongeramu biri deadly to us. And concept ya nature yali nti osanzeewo ekirungi kireke nga kirungi no najja enkya naye asobola okukola ki ne future generation azabukutukozesa but because we don't tuyina ekibi and therefore nature yena abeera n'omutima omubi temukkiriza kubaawo emumalawo and ndaba kyegira. Now look at those who have built there. Nyina mukwano gwange yantwala ku Bulago Highland. Pineapple Bay. Jesus Christ. Nomanyi nti a half of 100 by 100 ebiseera ebyo yali $500,000